Abalabi bange okusookerera njagala mbeetondere nti vidiyo eno nagitaddeyo wabula eddoboozi lyeyo ne balikyankalanyaamuko ne balikwatamu wabula abatasobodde kugyekkaanya vidiyo eno kugiraba bulungi nnyo ne mutaginyumirwa vidiyo ngizizzaayo ate ng'eri ku mutindo gwa waggulu nnyo so njagala ogyekkaanye oginyumire bulungi nnyo ate asobodde kugiraba vidiyo yiiyo. Kale kakati abantu bannange tebakyatya mirambo, abantu tebakyatya bafu. Njagala osooka otunuulira akatambi kano. Oyo gw'olaba gwe bali mu kuteeka ku ppiki oba gwe batuuzizza ku ppiki mu makkati mufu. Mufu musajja wattu yeefiiridde dda. Wabula baamukutte ne bamutuuza ku ppiki nga mufu. Engeri omuntu gy'afa nga yeegolodde aba tatuukako bulungi aba aliko obusimba. Kati badde ne bamumenyagana amagulu ne bamumenyera muno mu maviivi nga bw'olaba awo asobole okutuulako obulungi aggyeko ndowooza bamutwale gye balina okumuziikira kubanga badde tebalina keesi mwe bamutwalira era bamumenye bulungi amagulu ne bamutuuzaako ne baddira gino emikono gye ne bagiyisa mu kiwato ky'owa booda kugamba omufu agenze yeekutte mu kiwato ky'owa booda asobole obutagwa ne balyoka bamutuuzaako omuntu emabega n'amukwatirira. Abantu balina emitima baaba. Ogenda otya ku ppiki ng'otudde n'omulambo ng'ogukwatiriridde ate nga nagwo gukwatiridde owa booda mu kiwato. Ebintu biri mu nsi bannange, mulimu ebintu by'olaba mu nsi ne weewoonya eddanga n'omuntu n'okukuba obukubyo eriiso ku mufu owulirira ddala nga toyinza na kwebaka kiro nga tosobola kwebaka. Naye kati abantu emirambo bazanyisa mizanyise. Njagala otunuulire musajja wattu yeefiiridde dda tamanyi nadde n'ebiri ku nsi naye badidde omulambo gwe bagutuuziza ku ppiki bagumenye amagulu eri abagenzi bagukwatiridde abatalinamu yadde n'ensisi yadde n'okutya. Wano mulimu abantu waneeno nga tasobola n'okunaaza omufuwe kubanga abafu babanaaza mu Uganda, abafu babanaaza simanyi mu nsi ndala ne mu Uganda abafu babanaaza ne wano mulimu omuntu atasobola n'okunaaza omufu ng'atya. Naye njagala otunuulira abantu bano. Njagala nsooke nkutuuseko akatambi kano olabe abantu kye boogera ku nsonga eno. Vidiyo nkusaba ogimpereka like etambule tuke ku buli muntu vidiyo yiiyo. Guno mulambo weba tebakugambye nti mulambo oba oba tonaba kulaba vidiyo eno gimalayo tosobola kukkiriza nti mulambo. Naye guno mulambo gwa Munnayuganda munnaffe gwe baagezezzaako okumenya ebinywa bamutuuze ku booda. Just njagala weeteekeko ko mu bigere bya famire eno ng'oli awo olaba maama wo, taata wo, kojjaawo, mukazi wo, bbaawo nga bagezaako omumenya ebinywa atuule ku booda abeereko ng'ekitereke bamutuuse gye bagenda okumuziika. Ambulensi mu Uganda ezaagulwa ssente ez'abantu abawa omusolo bannayuganda zikola mirimu gy'abakungu ba government officials, zisomba mazzi, zisomba nku, zisomba simanyi nte zaabwe muziraba bulijjo. Ambulance z'eggwanga Uganda, ambulance z'eggwanga Uganda zaafuuka takisi ogisanga ng'ejjuddemu abantu. Ne bw'oba ng'olinawo akasente akatini nga baali kututte n'ogula amafuta tebaagala kumanya okuleka ng'obawadde omutemwa gwe baagala awe bayinza okukulowoozaako. Naye ono muganda waffe Munnayuganda munnaffe taata gwe njagala weetunuulire engeri yenna gye yakazeemu olabira ku face. Naye bagezaako omumenya ebinywa oba omumenyeza ebinywa atuule ku booda. Mwe ova ku bulumi obw'okuba nti nno omuntu bwakuvuddeko nodda ku bulumi obw'okulaba nti bali mu kumumenya bamutuuse gye bagenda omuziika. Eyo ye Uganda. Igobeerawo n'ogamba nti Uganda we are okay. We are okay really. Gwe olowooza nti nno wano we tuli tetusaanidde okubeera nga tuvaawo oba nga twavaawo dda Uganda. Oba gwe olowooza nti tebisoboka ne tubeera mu nsi ng'omuntu balina kumumenya binywa bamutuuze ku booda ng'ekitereke bamutuuse gye balina omutwala ate ng'ono si yasoose
bangi nnyo bakoze ebintu bangi nnyo batambuliza ku boda bali kutaddeko ku taxi waggulu at least obanga bakusibye mu mukeeka naye gwe okimanyi okumenya omuntu ebinywa bwe tubagamba nti no we need change in Uganda ng'omuntu ogamba nti no gavumenti ya Museveni tujogerera bubi gavumenti ya NRA tujogerera bubi bamukwata mundu bwe tuwogerako nti tuvumisa gavumenti lwaki sijogereko njagala ompe ensonga gwalaba video eno lwaki siyogere ku gavumenti ya Museveni waliwo ebiseera ebimu wembeera ne ngamba nti n'owuliranga like agamba kansirikeko kyenkoze kimala naye woolaba search videos a dead body gwe bagezaako okubeera nti atuula ku boda bamutwale gye balina omuziika mu gavumenti ya Museveni etufugidde emyaka 4 gwe naawe omunayuganda oli eyo oli very comfortable olw'okuba tekinnatuukawo mbakakasa kino olaba ekiriwo nze nabagambako lumu nti gye tukomye okubeera nti no gye tunaakoma okuba nga twesirisa nga twefuula ebihappeninga mu nsi yaffe tetubiraba tujja tuuka ekiseera nga omukazi olina fuka musulo gwo ogufumbisa emmere nga n'amazzi tokyasobola gafuna kuba enzizi bazimazeewo naawe alinga ka bowaholo ku kyalo tekakyaliwo okunoonya amazzi ga bowaholo osobola otambula obudumu buno bwe twagendangako sse n'amazzi bwe butono kati n'amazzi gakendera mu kadumu agalinga gajja amangi kati matono tujja tuuka ekiseera wallahi we tubeera tetuzuukuse bannayuganda ne tulwanirira nsi yaffe ne tugijjamu abo abatufuga ab'olubatu tugenda tuuka ekiseera ng'amazzi omukazi olina fuka musulo ogugwo n'ogwekamula n'oguteeka mu mmere n'oliisa abaana ewaka nga nanti ez'amazzi nazo zikubuze ofunye kuze emmere walayi we tutazuuka kulwanirira nsi yaffe alot bijja tutuukako nga tulaba ate nga twalina omukisa ne tuguzanyiramu omukisa tulina protestive vote 2026 tewakyabulayo wadde emyaka no just myezi tewakyabulayo wadde emyaka it's myezi naye gwe oyagala okundaga nti embeera gy'olimu tudde ekusanyusa olw'okubanga olemye okusalawo okulaba ekituufu kyo kye nnina okukola nga munnansi olw'okuba tuddidde okutya kwaffe ne kutwambala ne tubeera nga tusobola kwesalirawo ne tugamba enough is enough mbabuulireko ono teyafudde nti no baamutse lwa bululu no teyafudde lwa bya politics no yafudde bulwadde bangi abafa accident abali mu Cancer Institute tebali mbya politics togenda kubeerawo paka lubeerera naye lowooza ku baana boozadde lowooza ku future y'abaana boozadde oba bazzukulu bo wallahi ono munnayuganda mulambo ekintu ekimu ku bintu ebisinga okutiibwa mu butuufu gwe mulambo omulambo gutiibwa kati njagala nko ekyokulabirako okimanyi nti eri abantu abamu nange kennyini nga mwendi nze tosobola kuŋŋamba nti nsobola okuyita mu malaala ekiro nze mpite olaba n'emisana mba ntya kisobola ntiira ddala ekintu ekikwatagana ku ebyo naye mu butuufu mulimu abantu ku nsi ya Katonda eno nga bo oba emitima gyabwe nga baagiwaayo oba nga bo kiki mu butuufu omufu atiika naye mulimu abantu nga bo emitima gyabwe baagiwaayo nga saddaaka mu butuufu nga ye tomunyumiza mumufu ng'omunyumiza otya omufu tulina wano n'abagisima oli n'ekiro n'asima abafu waliwo gwe bayita asima kalipiro asima abafu n'abajjayo abaafedda abakola biki ebikulemye gw'omutuma n'agenda n'abikola naye nze awo sisobola kutuukawo ntula ntya n'omufu ku ppiki nga mmukwatiriridde nga omuntu omulamu nedda baaba
abantu balina emitima era bagireko llo. Kakati gwe wenna ndaba njagala ompe endowooza yo ku nsonga eno. Njagala ompe endowooza yo ku nsonga eno. Gwe ki kyolowooza ku nsonga eno? Okyogerako ki? Omusajja yafudde yeefiiridde dda. Nakuze nga lumu. Wabula bamukutte bamutuuziza ku ppiki oba bamutwala gye bagenda muzikira. Nange simanyi. Naye bamumenya amagulu asobole okugyako obulungi bamuvuge bamutwale. Ne balyoka bamusiba akafeesi ku maaso aleme gena ng'asasamaza abantu. Bamusibye akatambala ku maaso aleme gena ng'asasamaza abantu. Ne balyoka bamuvuga bulungi nnyo ne bamutwala. Ebintu biri mu nsi ebyewuunyisa bannange, biri mu nsi ebitiisa ng'ate ebyewuunyisa. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli. Mbebaza nnyo mwenna abagyekuumirako, abasubscribing edda, abagoberera, abakomentinga nammwe abasharinga. Ate n'abakusubscribinga simanyi ki ky'olinda kubanga amawulire g'ofuna wano tosobola gasanga walala. Wano wokka w'olina okugafuna ku CEO Michael Uganda. So ky'olina okukola ekintu kimu kuba nti ate otwegattako bulambalamba butereevu n'osobola okuba nti ate ofuna amawulire nga gano n'agasigako kona wano n'amalala mangi. Abaneeyungako edda mbeebaza nnyo bali kuba nti ate mutwegattako mubere bulungi. Mbagala nnyo mwenna mweraba.